Abakungubazi mu biti ebyenjawulo bakedde kweyiwa mu bungi ku Ekelesiya ey'Abasodokisi eya St. Nicholas Namungoona okwetaba mu kusabira omwoyo gw'omugenzi abadde omubaka omukyala wa disitulikiti y'e Kalangala Hellen Nakimuli eyava mu bulamu bw'ensi eno ku Sande ewedde bwe yali agenze ku ddwaliro erya Alexandra mu Kampala okulongoosebwa okugambibwa okuba nti kwali kutonotono. Okusabira omugenzi kuno kwetabiddwako amyuka omukubiriza olukiiko lw'eggwanga olukulu Thomas Tayebwa, minisita ow'ensonga z'amawulire n'okulungamya eggwanga Dr. Chris Balyomonsi, abakungu mu gavumenti e Mengo ssaako bannabyabufuzi ab'enjawulo. Bwabadde akulembeddemu okusabira omwoyo gw'omugenzi Hellen Nakimuli, ssaabasumba wa Ekelesiya Jeronymos Muzeeyi mu kwogera ku mugenzi ono ayunguse n'amaziga. Abadde yeewaayo okuweereza Katonda n'aba mu ngeri ezitali zimu era mu ngeri y'enjawulo. Nsonyi okwogera ku kino n'amaziga mangi. Emisimaawa gyange ebiri zonna ku lwa famire, taata w'omugenzi Christopher Olusimbi alaze okunyolwa olw'okufa kwa muwala we era n'asaba Katonda amuwa obuwangaazi asobole okuteekateeka muzzukulu we asigadde ku bwamulekwa. So twebaza Katonda tutuusiza ku lunaku lw'omwana wange ate si gwe mulundi ogusoose abaana bange bangi abatuuse ku mbaga eno era nga basabirwa wano. So Mukama atukumye. Omwaheni yasobola okugenda mu Parliament ono kiki ekigaana. I thank you all for coming here to see my mother for the last time. Thank you. Obwakabaka mbukiikiriddwa minisita w'ebyamawulire okukunga era omwogezi w'obwakabaka ow'ekitiibwa Israel Kazibu Ekitooke era nga yasomye obubaka bwa Katikkiro mwe yeebaliza ku ebyo yawummula Christopher Olusimbi olw'okuteekateeka obulungi muwala we n'abeera n'empisa so ng'era omugenzi amwogeddeko ng'abadde yamanya obulungi ensonga za Buganda Ssemasonga. Okumugunjula obulungi n'afuuka ow'omugaso mu Buganda ne Uganda yonna okutwalira awamu. Ono yategeera Ssemasonga asooka wa Buganda alimu okukuuma okutaasa Namulondo n'amukugukamu era nga tekyewuunyisa nnyo taata yakola omulimu munene nnyo. Akola ng'omukulembeze w'ekibiina kya NUP mu kiseera kino Dr. Eraze atenderezza omugenzi olw'amaanyi nti ge yateekawo okulaba nga bannakibiina kya NUP abaakwatibwa mu bizinga by'e Kalangala mu kulonda kwa 2021 bayimbulwa. In 2020 in Kalangala, when same brutality was meted on Ugandans in a civil process, she was the one who went around from one police station, another military station to look for people who were innocently out. Ono era asabye gavumenti okuleka omukulembeze w'ekibiina ki NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu okwetaayiza mu nsi ye. We are demanding the release of the political prisoners. The president is in pain because he cannot be here physically. We are therefore demanding his return so that he can be able to pay his respect. He can be able to lead us. Oyinza okugamba nti ebigambo bya Zedriga birina engeri gye bitanuddemu minisita w'ensonga z'amawulire n'okulungamya eggwanga Dr. Chris Balyomonsi anti bw'abassa akazindaalo azeemu okukinoganya nga gavumenti bw'etalina bwetaavu bwonna mu ssenkulu wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu era nti ono waddembe okukomawo mu ggwanga w'ayagalidde. I have said for the record that the state, the government of Uganda is not witch hunting or looking for the Honorable Kyagulanyi. I have been on record saying he is free to return to this country. And I'm saying it again. For the Yamskin's time, I want to state that the state is not looking or has not preferred charges against the Honorable Kyagulanyi. So wherever he is, tell him he's free. If he's scared, to get in touch with me and receive him at the airport and deliver him to his home. So
ng'era asabye bannayuganda okweddako ku nkozesa y'emitimbagano so ng'era asabye abantu okubeera bakkakkamu nga babanja ebikwatagana n'enfa y'omugenzi Hellen Nakimuli ng'era wano ayogedde ku alipoota eyafulumiziddwa. I also yesterday in Parliament said there is gross abuse and irresponsible use of social media in Uganda. And I caution that do not push government on the wall to shrink that media space with strict regulation. Because I might be talking here and somebody is writing on TikTok that I am dead. When I am here, you see this thing, Uganda Dental and Medical Practitioners Council, which is the government body that oversees the professional work of health workers, is carrying out an investigation to know what exactly happened at the health center. And they assured me, I spoke to the Minister of Health as well as the chairperson of the council, that as soon as they complete their investigation, they will make known what they have found out. Amyuka omukubiriza wa Parliament Thomas Tayebwa nga yakiikiridde gavumenti eya wakati ayogedde ku mugenzi n'obuweereza bwe mu by'obufuzi ssaako ebyemizannyo. She visited me in my office and she said, my constituents has big challenges. I need you to give me space on the floor always so that I can represent my people, because our challenges are unique as an island district. I was part of the parliamentary sports team. I'm part of the parliamentary sports team. I've seen my colleagues here. I think in Rwanda, we lost the netball trophy because when I was hearing, because of, and she cried, I remember, when we were in Chikari, she cried. And Tanzania, when they had that, when I was hearing had gotten injured, they celebrated. They said, ono bw'ati alaze okunyolwa olw'omugenzi obutaweereza akuwadde mu palamenti y'omulundi ogw'e12 oluvannyuma lw'okuwangula akalulu ng'era ono yatuusizza amabugo g'omukulembeze w'eggwanga ag'obukadde 20. Kyakulaba omuntu atamanyi ddeyini y'okunoonya akalulu n'akawangula. Ddeyini y'okunoonya akalulu n'obona n'otafuna omukisa gw'okusambingako ekyo ekisanja. It's so painful kubanga tuyita mu bingi kufuna akalulu. N'abakungubazi ab'enjawulo boogedde ku mugenzi Nakimuli. Bingi eby'okumuyigako. Honorable Hellen abadde alina mu luzungu gye tuyita commitment. Nga Honorable Hellen buli kyakola akiwa 10 ku kinnaakyo. Buli kyakola akiteekamu buli kimu. Orthodox Church twalise tumazizaawo mu kisaasira abasodox. Sekitwafuluma ate Hellen wuuna abadde asigadde. Tumazizaawo. Abadde mukizo ffenna ekitwakikiriza. Oluvannyuma omubiri gw'omugenzi Hellen Nakimuli gutwaliddwa ku kyalo Lunyolya mu Luweero gy'aziikiddwa. John Maido ne Ssebugenyi Joseph be bakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindirire.